Peko sikutesa na ndumira olunaku lumu ne tukuba balakisa satu. Olunaku lumu ffe twakuba Kakoge ne tukuba Nakinyola ne Sentema. Satu. Fenga bwe twali kampani yaffe twakuba satu. Olunaku lumu ne tuzisaanyaawo. Bwe tumala ozisaanyaawo awo gundi we yamala okulira n'obukulembeze Lutwa n'atuleetera amagye ne helikopita ne tukubiranga awo Sentema. Eyo yo bwe yagenda teyadda. Yagisula na Kasongole eyo nga n'ebyokulwanyisa bigiweddemu. Kati ne tukola olutalo olw'amaanyi oluyingirawa Kampala era twayitira mu Lubijjo wawali. Oba bayitawo Gayaza waliwo bayitawa. Kakati nkulamu ngamba nti kanyingirire ddala kati direct bamwe muganye kangende ne mitala mu bakyali gonza waliyo. Oluwayisewo bbanga ki? Wayisewo emyaka nga 2. Olwo ndabi kanyingidde 10. Olwo tulimu nga mu 80 tulimu 82. Kati ngenda mu 7s walingawo 7s yali no mwami yali agikulira ali awo yali wa Nkima mwerabidde erinnya era bagamba nedda kyabulamu ku 10 komawe waka era saatuula nembeerawo ng'era bwe nzirayo wano wabajo ne Kipala nga nkola mazowezo nga ate nange bwe nkulamu kati bwe nakulamu mpezezza emyaka ndowooza 12 Busunju ne bagikuba kati Busunju bagikuba nveeno ngenda wa Ebusunju tebangoba banzikiriza nembeera nabo era olutalo lwali abo Busunju nga n'abamu bafiiriddewo abaana bali bavudde ku training nga bapya ne bafiirawo awo nnyo kale nze bwe ntandikirawo ne tuviirayo ddala ne tujja Nakyerongosa wano bwe tujja Nakyerongosa awo sizifaya netandika eya Lutwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. N'essaawa eno neegatiddwako nate omulwanyi omulala ye SGT.JAMES Mbonigaba. Kansobire ndiyogedde bulungi okutwalisa wamu. Musisinkanye naye emmende wano. Mende kaki? Bakka. Simanyi lwaki Bakka lyaganye okukwata mu bwongo naye ate emmende kyakutte naye Bakka kyo kyaganye. So musanze wano naleno ngenda kwogera ate Lusoga nalumbadde ndugaseemu olwonkooye bwentandika okugatta ennimi. So James wali wano Sergeant tugenda kuba ntuwayamu naye emmende Bakka wano tulabe naye olutalo luno alujoiningirawa. Olutalo luno ki ekimuleetera okugamba nti kayeegatte mu lutalo luno? Mu nsiko eyo gye baali bayitayo batya? Kusoomoozebwa ki kwe basangayo? By the way yo teyaliyo kunyumirwa kubanga abamu banyumirwa bakomanda abamu bawulira baga twalina gundi oyo twalina kyaligonza twalina gundi owulira abamu nga balinamu nabo okunyumirwa kubanyumirwa saidi eyo bingi nti abamu bali bakyali baana bato okutwaliza wamu. Naye nga Sergeant James wali wano kabambulizeeko nate tulyoke tweyongere nsanyusa okulaba Sergeant. Wamu nange okusanga sibo. Mbulize ku Bannayuganda Bannayuganda bannange mbalamusizza nnyo. Mwebale kola. Mwebale na kwagala NRA. Mwebale na kanaffe twagala nga bazirwanako. Manyi kizibu okusanga kati eyazirwanako ne bw'aba yali Kadogo nga talina nvi. Kizibu okusanga kati Kadogo eyazirwanako nga talina nvi. Naye kale nsanyusa okulaba gwe olutalo luno lukusanga wa naye nga tonagenda nga tetunaba nagenda eyo. Njagala osooke weeyanjule abantu bakutegeere RA awo omuntu abeere nga akutegeera nti ono gwe tuli naye mulwanyi. Amanya gange nze RA12910 Sergeant Mbonigaba James. Gwe mugenda okwogera naye. Weewaawo
Olutalo kusangawa. Olutalo lwansiŋŋaana wano era ku ssomero. Ku ssomero lino. Lino lye tuliko. Nali nsomerawo. Bangambye liri 003. Ndowooza. 0 ki? 003. Nali nsomerawo wano mu kinaana. Wali wano? Ng'oli mu kibiina ki? Kyakusatu. Ng'olina emyaka emeka? Nina emyaka ndowooza nga 8. Wali oyisizza omukono nga gukutteyo era gyalinga 8 awo 7 6 okutwaliza awamu. Abaffe kati batandikira ku 3 4. So kikigwe ate ekikutuusa ugamba nti kogende mu lutalo omwana yali asoma. Kakati tubeera tuli mu kusaba ng'abaana abo babadde awo nga basaba. Omwami baamuyitanga Ssaalongo naye ddala sirimanyi bulungi ng'ayitaayitamu muno nnyo n'ekikapu naye nga mu kikapu omwo mulimu wuzigaani. Ffe gye twali tumanyi nga baleta yali mundu bwetyo nga mpanvu kampi naye nga kalina magazini kawanvu. Kati ng'atambula nako muno najja ewaffe eyo n'ayitamu n'agenda emmende n'ayitamu n'ajja eno kumbe anoonya basajja abaali ab'amiini. Abaali ab'amiini wange tubeera tuli mu kusaba awo ng'abaana era badde basaba. Kumbe Ssaalongo yayiseewo alina abaami 2 be yawulira awo e Bumera. Omu baamuyitanga Magala omulala wa Lugembe nga baaliko ku magye g'amiini. Kati babakwata bukwasi babajoyiningise mu nsiko bo tebaalingako kuyingira kyalinga force kubanga olina kyokola ki kyomanyi. Kati babeera batuuka wano nga ffe tuli awo tuli mu kusaba ndowooza n'essaala eweddeyo ne bakimanya tetujja balaba kye baakola bakuba amasasi 2 mu bbanga. Olw'okusaba twakomaawo ne tukwata wano buli omu n'akwata liri ne tusomokera awo paka waffe eyo Busawuli. Kati bwe tutuuka e Busawuli eby'essomero ne bikomaawo tetwadda nga teri muzadde ayinza kukkiriza mwana we kudda ku ssomero lyabaddeko masasi ng'ate ne bali baabatutte olw'abayekera bayingidde. Oluvannyuma ennyo bateekawo ne kampu ewaffe. Kati kampu eyo bagiteekawo waalingawo omusajja bamuyitanga Ikondere nga yagikulira. Kati omwami oyo Ikondere ng'alina ne munne bamuyitanga John Kipala nga yamumyuka. Kati tutandika awo Ikondere nga nalyo ndiwulira olwo John Kipala nga yamumyuka. Tugenda tuyingire mu buyeekera batugaana. Batugamba amwe mukyali baana bato naye musobola okusigala nga mutubatuma. Ne batandika okututumanga genda oleetere gundi nga loosi n'abakyala baba tutuma olw'okuba ffe twali okumpi nabo era nga tubeerawo olw'okwagala. Training ng'etambula era nga tujoyiningamu ne tugikola naye nga ffe tugiyita mazowezo so si training. Mulaba muli muzo kwejjukanya mazowezo bejjukanya nga naffe twejjukanya nabo. Twejjukanya nabo. Kakati nkulamu ngamba nti kanyingirire ddala kati direct bamwe muganye kangende ne mitala mu bakyaligonza waliyo. Olwayiseewo bbanga ki? Wayiseewo emyaka nga 2 olwo ndabika nyingidde 10. Olwo tuli mu nga mu 80 tuli mu 82. Kati ngenda mu 7s walingawo 7s yalina omwami yali agikulira ali awo yali wa Nkima mwerabidde erinnya era bagamba nedda kyabulamu ku 10 komawe waka era saatuula nembeera awo ng'era bwe nzirayo wano waba John Kipala nga nkola mazowezo nga ate nange bwe nkulamu kati bwe nakulamu mpezezza emyaka ndowooza 12 Busunju ne bagikuba. Kati Busunju bagikuba nve eno ngenda wa Busunju tebangoba banzikiriza nembeera nabo era olutalo lwali awo Busunju nga n'abamu bafiiriddewo abaana bali bavudde ku training nga bapya ne bafiirawo awo nnyo. Kale nze bwe ntandikiraawo ne tuviirayo ddala ne tujja Nakyerongosa wano. Bwe tujja Nakyerongosa awo ceasefire n'etandika eya Lutwa ne Museveni ne bagenda eyamozibwa Kenya. Kirabika yayisooka Kenya. Ne bateesa. Kati bwe bateesa olwo amagye ga Obote ne gatandika ng'okujja gye tuli ne tunyumyanga nago nga bwe gaddayo ne twogera ne tukola ki ne bifu ne batuwaako gwe twali tetumanyi bisikuiti ne tumulyalyaako awo. Obunyama bw'omu bukebe obwo.
kati boy bakirowooza nti kiri bwe kityo Pekosi kuteesa n'adumira olunaku lumu ne tukuba balaki olunaku lumu ffe twakuba Kakooge ne tukuba Nakinyola ne Sentema satu fenga bwe twali kampani yaffe twakuba basatu olunaku lumu ne tuzisaanyaawo bwe tumala ozisaanyaawo awo gundi bwe yamala okulira n'obukulembeze Lutwa n'atuleetera amagye n'helikopita netukubiranga awo Sentema eyo yo bwe yagenda teyadda yagisula nakasongola eyo nga n'ebyokulwanyisa bigiweddemu kati ne tukola olutalo awo olw'amaanyi oluyingirawa Kampala era twayitira mu Lubijjo wawali oba bayitawo Gayaza waliwo bayitawa bituyingira awo kakati bwe tumala okuyitawo awo olwo tuyingidde mundu neseka ogenda okusimbula twasibira Kawanda tetwadda mabega oli mu kibinja ky'olwo olwo ffe kyaffe kyali tekinnaba kufuuka kibinja tuli mu KW kikosi kya ulinzi tekinnaba kufuuka kakati ne tugenda awo paka Kigumba ne tukuba Kigumba bwe tuva ku Kigumba muzeeyi najja n'atusiŋŋaana Ekigumba n'atwebaza yamala otwebaza n'atulagira tugende tukavalinga emyalo twasibira Lwampanga olwo Lwampanga ne tukavalinga emyalo gino egigenda Erango ne tugibeerako gyonna nga naye Nakasongola gye tuli tuve Nakasongola batuze Kampala bwe batuze Kampala tukuma ekibuga kyatulema twakikumira emyezi 3 abaana ne bakola amanyanga ne batutikka paka ggulu tuluka eggulu ate awo nawo tetwalambaalawo paka Bibia ne tudde Bibia olwo ne batugabanya Kitigumu Matidi Kitigumu ne tugenda bwe tutyo paka wonna tukavalingawo naye nze nasigalawo Bibia tubeera awo ng'olwo abaana bangi twali abaana bangi ndowooza n'abazunguzungu bano batukubanga ebifaananyi nabo ne bakiraba oba ne bakiyisa batya ne basalawo batutwala Embalala okusoma naye olw'okuba nti nze nali musajja mujagujagu ng'ate maze n'okufuna lanka esooka nali maze okufuna kopolo nga tuli babiri n'omusajja omulala Munnakenya Kalenzi mwana muto naye bamuyitanga Onyango naye ng'ali mu magye gaffe nga mwetuli naye nga ndowooza kakati awo abayekera bo batwala buli omu batuula bateesa baga nti mu Mbonigaba n'Onyango balina n'abasajja bakulu be basinga tetuyinza kumala gabawaayo wabula tusala amagezi Mbonigaba n'Onyango tubajjewo wano tubatwale ebbali bo bano tubawandiike bwe tubatikke nga bo tebaliiwo batulagira okutwala amagye mu nku tugenda mu nku bo bano babawandiika bamaliriza bawandiika waliwo mmotoka ze bayitanga Land Master zibeeraawo nga babatikka baana 6 nga balinya tugenda okuva mu nku nga tugabana ne mutwala ate n'abo abatusinga n'emyaka kati ffe tusigadde lwaki nti mulinde message ekola ki eddako mujja kugenda koffe tetulina buzibu katusigale nitusigala nituchapanga bulijjo bwe twalinga tukola ki tuchapa nga bwe tuveyo ne tujja tukima emmere mu Lubiri Kampala ate ne tugyetoolooza eyo yonna paka ebimotoka bikadde bigenda bifira ku makubo bigina ate ne bana abajja kyamazima Embalala tebagenda basibira wano Bombo ne bajenga 14s eyakasiringi ekifo ky'ogenda okusoma tebagendayo kakati naffe buli bwe twajjanga okunona emmere nga tubabba nga tugala lwaki ffe tubeerayo ffeka nga tuli baana bato gwe erinnya luli ne tugenda nga tubabbawo ndowooza bwe balaba nga tunatera obbamalawo ne babongerayo ne babajjawawo ne babatwala Kamudiini eyo bwe tutyo ne tubeerayo ne malayo emyaka emeka 4 nga tuli eyo ggulu ne batujjayo ne batutwala Tororo tubeera Tororo kakati olw'okuba nti nno nze nga bwe nkugambyemu wali nti nali musajja mujagujagu ate nga siina kintu kye sisobola kusitula kabeere mundu siina gye sisobola kuba kati nenfuna okusitula kuno ebizimba era basawo bakiŋŋamba baŋŋamba nti wasitula nnyo ebizito kyova olaba obeera n'aniyaaniya buli kadde ebyenda bino byagenda byesolooba ku mubiri kakati ne bantwala Embaale ng'olwaniya ndi bubi ne bannongoosa ngenda okudda eno
ne baddamu era ne bankebera ngera ni yanina omulala ne bagamba ono tumutadde ku bwani feet takyasobola kukola ki kusitula ololiani feet tokyasobola nenzirayo era ne banongoosa ogwokubiri era ne bansangamu kati nze bakanongoosa emirundi emeka ena paka le bampa ebbaluwa ya permanent pass ne pass ne bangamba gwegenda ng'olwo okuwummuza bino tebinnabeerawo tulinga mu kyende eyo oba mu mmeka eyo nga nze tebiriiwo paka le bampa permanent pass ne bangamba gweddayo eka owummule enzija ewaka permanent pass baba bakuwummuza permanent pass baba tebakuwummuza bakuwadde ekiseera ekitali kigere ndowooza kiseera kyo kyonna genda owummule genda owummule paka lwonaawona permanent ekirali permanent kuwummula lubeerera baba bakuwummuza lubeerera kubanga bino ebyagundi bino byali tebinnabakola ki kubeerawo kakati nenzija ewaka nenziramu nengenda mu ddwaliro ne banongoosa emirundi emirala yajange ebiri ng'olwo omuzeeyi yatola ne ssente naye nga bonna balumiriza bagamba kakati laba omusajja yalwana ki n'ebizimba yabijja eyo yakola kiki nze neŋŋuma kubanga kati nze mubulamu bwange sirina kibiina kirala bino ebya DP ne gundi ne UPC byali by'abakadde bange naye nze ekibiina kyemmanyi kyenaalemu ne movement kati nze sirina kirala kyemanyi era ne bannange bembeera nabo mbagumya mbaga nti mugume ebyokufuna si byakupapira oba oliawo gwofuna oba tofunye omuzukulu bwafuna oba omwana wo naakola ki naafuna kaka ne tubeera mu mbeera eyo bwetu kati nze nvuga oluusi booda oluusi ne bansiŋŋaanawo ne bagamba muzeeyi vaayo tokyasobola ne mbagamba naali awo kituufu naali awo nina kulyawa olina okweyiiya ate omwana bw'onoogimu era sente tajja zireeta naye atwala ntwala kakati kyova wenyigiramu tetukoze pikipiki yafudde yagisumuludde ejja epapala gwe nootya n'okutya n'ogamba luno tajja kuddawo omubuuzi ate yafudde ekyuma kyammeka nti kya muzeeyi kyena kale gintwalireyo enkya siriiwo aziteeka ku nsawo ng'afuna mu magalo nga yeesibirawo kakati ebyo tulabira ddala nga tubitya kyova olaba weekolera so mu nsiko eno otuyisizaamu mangu naye mu nsiko eno kusoomoozebwa ki we musanga oba gweko wasinga okusanga nga muli mu lutalo? Nze nga bwe nali omwana omuto ate nanyumirwa bunyumirwa bulwadde bwe bwamalamu amaanyi naye kakati ogwo gwali muzannyo gwange nga mpulira sirina nga tolina mpulira ensekere z'abaluma biki nvunza biki ebyo byonna mbiwulira ebyo byonna nsiko eyo byali gwe tewabituukako mukama wange nabituukako n'ebigere bino ne bijja olw'okuba enkusula mu ngatto kakati ebyo byaliwo naye ngeri nze gye nali omwana omuto nga bimanyi bakulu abali babadde mu mbeera esingako naye nze nga mmanyi nti ensekere ndowooza zaakaggwawo kati nze nakula abaana mbalaba batabannaabwe ensekere mu mutwe ng'omwana ayinza n'okuyita n'omukadde ayinza omuyita nti mwana wange mpulira wano waliwo ekintambula mujangu ojjire naga nti maama ndabyewo bbiri ng'era bazittiramu mu mutwe omwo kituufu mukyalo muno n'envunza abantu zaabalyanga nga babeera mu maka gaabwe nakati mweziri sizirabangako zagenda ndowooza olwawo okulaba omuntu ow'envunza nakati mweziri n'ensekere zo zaalinga mpitirivu ne mu maka mwennyini ng'olabira ddala oli ayinza n'okutakula bw'ati n'agikebera bw'ati n'amala n'agyettira n'atambula n'agenda oba ali mu kkubo omwo ng'omulaba naye akati nze twabeerangawo nga ffe tuli baana bato nga tukimanyi nti ensekere eteeka okubeerawo. Ojjukira omulundi gwo gwasooka okukwata ku mmundu mu nsiko eyo? Nze wagifuna otya? Omulundi gwe nasooka okukwata ku mmundu twali Busumbyeera awo abaana abaakubwa ne bagenda mu ddwaliro bazitulekera kubanga nali maze okubeera siniya nali nfuuse siniya kamando so batuyitanga bakamando mu ntalo. Ki ekibayisa erinnya eryo nakyo nkyebuuza? Kugendanga ku lutalo nga tetulina mmundu nga tuzisuubira eri. Banyumiza abantu anti nga mugenda mutya oba kati nze sisobola kuyimuka wano nga muli mu lutalo nenzija ngoberere nti kakati mukama wange
twali wano umuntu alina n'ebipapula biriko komando other name kuliko komando yakikwata erinnya ly'eddala. Kakati ffe twabeeranga mu barracks mu detach tebwali nga barracks nga tukoleramu ekintu kye bayita mazowezo yeringa training kati eriwo nga bano bava eri mu mmere oba bavuddewa bonna ne babagaa nti kakati buli kawungeezi oba ku makya ssaawa bwe ziti zonna ze babeera basazeewo tujja kufunayo omutendesi abatendekemu ng'atendeka okumala essaawa z'ebbiri z'ayagadde ne mukiggwa ne baba deployinga abagenda mu mmere abagenda okunaaba abagenda ku OP abagenda ku ki ne mugenda kakati n'abagenda ku operation ne mugenda ku operation ezo tekwagendangako balina mundu bokka kwagenderangako ne basiniya abatalina ki mundu olwo ne mugenda nga muli bakomando era n'adui bwe yawuliranga eri tya komando fanya haraka onikaribie chechi komando kola mangu ojje wano wendi miniza kuwe kyakuwa oba kutume oba kuwe mundu oba kugambe gende eri ogambe bali badde eri oba baveeyo oba beyongere kakati n'adui bwe yawuliranga ekigambo komando naye ng'aga nti twafudde dda bana basajja bagenda tusalirako wano batutuge buki butuzi naye ate era mwali mubisobola buli musajja omutendeke yenna atendekebwa kutta kubanga naye bamutta kuba komando nze bwe mpulira ekigambo komando mulino baamu omugere mulino baamu eŋŋumi mulino baamu oba kiso oba mundu ekyaffe si bwe kyali ekyaffe ekya komando kyabeeranga muntu atalina mundu mu budde obwo yenna nga komando anti era komando oba osobola okwetaasa awatali kintu kyonna kituufu osobola okwetaasa ate n'oli alumba komando tamala gajja alina okuba nga yeekakasa kubanga oli komando ne bw'oba toli naye erinnya eryo likola kubanga gw'olumba komando okutambula tekwabayisanga bubi kuba mpulira bangi bagamba baatambulanga distances ava wano ne bagenda wa ne bagenda wa. Nze mukama wange nebaza Katonda nti mu buto bwange bwe nalina n'oyo mukulu Onyango tetwabulowingako ate abasajja abakulu mu myaka gyo be basitulanga ku stretcher nefe nga tebatusitudde twali bagumu nnyo mukama yali yatuwa obulamu nakakati akyabutuwa tetwabulowingako naye ng'okutambula ddala abantu batambula ne babulowinga ne babasitula na busituzi ne bateeka ku stretcher nga tulaba ne batandika n'okwewuunya ffe ne bagamba abaana abato abatabulowinga mmwe ba mukikola kagenderere tya afanda babulowinza olaba nga n'amalusu abamu nga bagwa ne tugeze ensimbu ng'olaba n'ejjovu agwagudde litandika okuva mukama ne bagamba ati ate yabadde teyeekoza olaba n'ejjovu lyazze mukama abalala bagamba temumugjawo abalala bagamba mumugjeewo nga bamuluse n'okumusitula waafa bwe kityo. Mu Buganda wano wagwe walwanira ennyo. Nze mu Buganda manyi galamba wano nakyali no na mwana muto nagendangayo nga bavudde mu kukyajinga nange n'ennumba naye nga tesinaba kubeera wambajja official ate bw'ogayingira bwengayingira tewalwanira muno wayita netandikira Busunju ne Sentema Kakoge na Kinyola naawe gayazaawo ekityo otambula bwoti ate olwo nensiŋŋaana gulu operation z'eggulu ezo nazikolera ddala ebbanga ddene kubanga namalayo emyaka emeka. Omanyi abasinga bw'omwogera eggulu eyo fe oluusi tetubitegeera bulungi. Ggulu tumanyi nti waaliwo bano abaddukanga nga badde eyo ate eggulu n'akyuka n'ebeera Koni n'ebeera Balakwena bonna n'ebeerayo obuyekero obw'enjawulo. Eggulu mwali mulwanyisaani gwe wali ffe ku paati yaffe yaliko Kiyengo ne Baziliyo n'Ojuku oyo yali ku saidi yaffe naye nga bonna bali mu gurupu ya Koni naye nga bwe bwomanyi nti no babeerako ebitundu bye bagabanagabana kati waffe bateekayo Ojuku ne bateekayo ne Baziliyo ate nga Baziliyo yabeera n'eri Sudaani naye no nga baana be baliyo
Ngabere Sudan. Abera Sudan. Abaana n'aboganizinga ne bajja batulumba wano bwe twalinga era ne tubakuba. Bakuba. Basuuza. Tubakubira ddala nno. Mu nsiko eyo baani gwe be waliko okumpi ab'amannya betwogerako? Nze kati mu nsiko eno nabeerako nnyo ne Ikondere. Ikondere nga nkyali mwana muto ate ye kati lwakuba yafa. Erinnya eryo ndiwulira nnyo. Nembeerako n'omu ne vice we bamuyitanga John Kipala nga era alina ekiwalaata muleefu. Oyo nembeerako nnyo ku Lusegere naye. Olutalo bwe lugenze lweyongera nembeerako ne Jet Mwebazi. Bwe mbadde naye nembeerako ne Abiriga, nembeerako ne Tumushabe. Naye nembeera naye nga mbuliramu katono, Ikondere yali atya? Kuba ye muntu gwe simanyiiko history naye nsoma musomo mu bitabo. Ikondere yali musajja mukiye wavaawa? Yali Munankole. Ndowooza saidi ze era oba bwe kityo. Ne John Kipala naye alabika yavaayo. Yali atya mu nsiko Ikondere? Ikondere yali muduumizi. Nga aduumira era nga abeera ku zititaaki ezisinga obungi. Naye ng'alinamu embeera ze endowooza zitamujjanga mu makomera. Otegeeza ki? N'ebiseera ebisinga kati olutalo lwagenda okuggwa ndowooza nga musibe. Kyova olaba nti mu biseera ebyo teyamanyika nnyo. Yalinamu embeera. Yalinamu embeera ze. Ate Jet ye yali ati? Twaga at least aba bantu mbawulira naye sifunanga chance. Jet twabeera naye okumala ebbanga. Ne bamujja mu byamagye, ne bamufuula director for records mu Republic House. N'abeera eyo. Bwe yabeera eyo n'avaayo. N'addako ndowooza mu magye. Ne bamukubira eyo ekaseese eyo mu nnyonyi. Kyolekera Bannayuganda oba tewandyagadde? Bannayuganda bannange mbaagaliza okukola ebiseera bino bya nkuba mutetenkanye nnyo okulaba nga mwejja mu bwavu nga ne gavumenti bwetukwasizaako sigadde ndi Munnayuganda Mbonigabayira. Kale atuwa bulungi katukomaawo olunaku olwaleero lubeere bulungi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.